Tagala Museveni kuliko oyo omusajja gwe mulaba oyo waliwo n'omulaba muyita Ndayishimiye owa Burundi be basinga obutagala Museveni tine Ndayishimiye we yajja wanene okumukwasa ekifo kya ICGLR okukimukwasa yagana okumukwata mu ngalo ne mukuba kuba ebifaananyi Ndayishimiye owa Rwanda owa Burundi yateekawo gap yagiteekawo nga tagala bisaati bi oversize bya Museveni bimukooneko okitegeera kati ono Museveni atunyiza omusajja ebbanga yona yabakiro kye bagamba nti nno okubona abona sikufa ate zikusooka nezitakusanga zikusooka nezitakuva mabega bagamba nnaku Museveni ne Kagame batulugunyiza omusajja oyo bamwegezezaamu mirundi mingi nnyo okwagala okumusula bamujje ku ntebe ya Konga abo boolaba nga bayita mu kabinja kabwa ka M23 ne UPDF omusajja oyo atobye oyo paka we yatuuse n'agamba nti kati saawa era senga teyabadde Lorenko wa Angola ayambye nnyo. Yes, nkulisayo nnyo obwakedde oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza awo wennyini wetugenda okubeera nga tutandikira gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Ennaku zino tulaba ebintu nga bigenda mu maaso n'okuba nga bitwali tetusuubira pressure ne panic eri ku gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we. Jjukira nti nno olukwe lwali lwa kupulaninga ngeri ki gy'ayinza okusikiza mutabani we entebe naye oluvannyuma lw'okulaba nga bannayuganda tebaaniriza tebali interested mu mutabani we Muhoozi Kennedy Lugaba olw'ebikolwa bye eby'effujjo eby'okucunya balaba nga tasaanidde kubeera mukulembeze. Era Juzi Kayindo Tafire yavaayo n'agamba nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni alina okugoberera demokrasiya, alina omanya nti Uganda si monarchy, tebalina gisikira busikizi, wabula kyalina okukola wabanga ayagala mutabani we agende mu maaso n'okuba nga afuga amuteeke mu bantu beesalirewo oba asaanidde oba tasaanidde. Ebyo byali bigambo bya Jeno Kayindo Tafire ng'agezaako kuwabula musajja mukulu munne ku nsonga za demokrasiya mu ggwanga n'obutattattana kitiibwa kya constitution eya Uganda. Newankubadde ebyo byonna biriwo ebityo Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Paul Kagame byandibanga emberenge yabagagira dda kubanga tebakyalina kyakkola kubanga nagamba nti Omumerika yayungula Omukolombia n'amuteeka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ate Museveni ye kye yakoze kwe kuggulira abayekera bano aba M23 border post basobole okuba nga bafuna obuddukiro. Kakati kye kintu Flex Sekidi kyagenda mu maaso n'okuba nga bavunaana. Jjukira baali musajja mukulu ono Ibrahim Traore yali ayagala kuyingira ggwanga lya Uganda asinkane Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye Ibrahim Traore ebyo yagamba nti no bannayuganda bamulemesa okujja. Waliwo ensonga endala ezaali zimuleeta ziyalaba nga ziyinza omusuulayo ndowooza mission n'agisazaamu so si kuba nti bannayuganda baamugaana. Oli ku Yugi Update TV gatandatu tuyingako kiri wansi wala ekigambo subscribe tukikooneko.